Bana yagaka gwawo bagamba obuwangazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya Kapa. Omukulu Kawalya afuuse Ssekadama. Naye ng'abadde akolanga content wa kukakkanya bagezaako kuvaayo. Ng'oyinza okugamba bamusasula buwumbi. Ng'oyinza okugamba bamusasula ssente mpitirivu ng'akakkanya buli omu, akuba buli omu. Agezaako okuvaayo. Yagezaako n'okkuba ku Kyagulanyi. Natuuka ne mbagamba basajja mmwe muli babubi. Kyovulaba buli aluuzinga omulimu adda ku kyeyo. Nakibagamba. Nina video gye nakola emabega eyo. Ne bagamba kyeyogeza. Kati abase uniform. Bavumye buli kamu. Avumye ba Ssekadama, avumye ba Ssekadama. Avumye buli omu olw'okuba ali ku ka TV. Naye nga wallahi talina kyasasulwa. Nkugambye bamukozesa nako okukuba Kyagulanyi. Yes, nga bakola content waabwe bakakkanya Kyagulanyi bamuteeka wansi wallahi. Agezaako okulwanirira ensi kati yasoma. Naye bye yagenza okukola si bye yasoma. Kati wafiira ki n'ebitabo omukulu Kawalya? Ebitabo tabifunyemu. Ly'eggwanga Uganda. Kati eri gy'ogenze, ogenze kutakula bubina bw'abakadde kubujjamu miwumbo. Kawalya, omwana Kawalya, wakiri walivumye banno ng'okimanyi oyina ky'ofunamu, okakkanya banna bagezaako okuvaayo ng'okimanyi oyina k'ofunamu, naye wallahi tewali. Nze nabagamba musula njala, mwe bapulizenta mwenna mwetereeze, kontenti wammwe mumutereeze. Yes, abo abantu be musuula wansi bagezaako kubanaku bannammwe temuyina. Ffe tubagamba temuyina. Waliwo bapulizenta abali awo e Uganda nga Kadama toyina ky'omusinga, ng'omusinga businzi linnya. Nkubuulira nakulaga nti okola ku National TV. Yes, nenga na wallahi toyina ky'oli. Nene mukuba bannammwe, ne mukakkanya bannammwe ne bagezaako okwerwanako ne mufuba kubanyiga, kubateekera ddala wansi. Kontenti wammwe yenna wa kugakkanya ba ghetto youth. Mu abasajja ssebo ne mudda ku bannammwe abagezaako okuvaayo nga mukuba. Kyokka ababbye mu government billions and billions. We bajja ku mikolo gyammwe bemuwa obutebe, bemuyita abakulu, mukulu tuulaawo. Mukulu, naye kati tofuuse Ssekadama. Ogenda giwulira ennaku y'ekyeyo. Ojja kuwulira emiwumbo gy'omukadde omuzungu. Ojja ensi ewooma. Nze nabagamba mu ggulu saagalayo ensi ewooma. Keizi wafiirwa wano maamawo n'akulekera baganda bo. Bwe bibanga byempulira bituufu nti wadduse oba wagenze n'olugaanira mu Amerika, nkuwagira emirundi 100 ku 100 nti mu Amerika ne bw'oba okoze emiliyoni zo 4 n'owerezaako baganda be miliyoni 2 n'obasasulirako school fees naawe n'osavingako ko savings, obulamu bwa butambula. Wabula erinnya ly'obadde ogenda okukola case obadde ogenda kufa ng'okyali muto, obadde ogenda kukola abalabe bangi, abantu badde bagenda kukyawa naye nga toyina ky'olina. Tukimanyi bulungi nti NBS ezibikira eddoboozi ly'abantu. Njagala bagamba mmwe nti don't think that media houses zibawa amawulire for free. No, those media houses zibawa what the government wants you to see. Even if you see the truth, you will do from orders from above. Toliwulirako bawala bakaliisa mbu bakole eyo ku NBS, bo babeera mu management. Naye mwe abaana b'abanaku mwe mukozesebwa okukuba, mwe mukozesebwa okupromotinga, mwe mukozesebwa okutulugunya, mwe mukozesebwa okubeera nga muli ku front line. Era kino ndabula ne full figure nti tolibeera nanyini salt, nawe beeramu amagezi. Soon or later you will see the feedback. Njagala bagamba baganda bange, abaana b'abanaku, tuzuukuke tumanye value yaffe ng'abantu. Kati yo anikati kalakata mye we mye, kati egenda nyuma etya nga tekuli gondi case.
Casey is a good journalist, but management zobadde mukolera zibadde zibavuga speed. Teziwa bus standing irawo. Baba signing sa contracting police webe kutte. Mbuyo NBS tekuvunanyizibwa ko bigambo byongo omuntu. What kind of media house is that? So, I'm happy for you. Go and work for your family. Concentrate, va ku bantu. If it is possible, va yokole video gaiba na Uganda munsonyiwe. Naye bwavwe bwali bunkozesa ekyo tugenda kusonyiwa gwoli mwana waffe. Tetusobola gana kusonyiwa gwe kawaliyo waffe. Tujja kusonyiwa. So, kino kipe kyakuyiga buli muntu wali eyo. Ngenda baletera ne video ba TikTok abakozesa enjaga nga bavaako olwa abavaako enjaga nga yabakuba ice. Eno video njikoleire aba celebrity baife abe Uganda. Nga muba ku ma TV, muba ku ma social media, mwatandika poloko omugambo, bakadama tibategeera, bikadama tebina magezi, bikadama tebina byakola, bikadama babiwe mmere ya bwerere, bisekadama tebina kye biteesa. Nga gwe kwegamba oba 24/7 nga omunwa gwova kugupokinga mu bulamu bwa bakadama. Mukwana, I have come to inform you that anytime from now you can come one of us. Hey! Ife tulikuvayo. Imwe mulikuja. My dear, it does not matter which country you have gone. Even if you have gone to UK or Canada or where or Australia, it will remain that you a Ssekadama, you a Kadama. Oba munfuna. Kino bakyeta kinyampalu. Anytime from now, celebrity superstar abaire kubwaguga nga ali kwogerera bakadama ne basekadama abaire nga yeyeteyi owe kitaro sawa yonena omubona nga mukomba box. Hey! Aha, ayenga Kaizi obaire nga ku TV ngo poloko omugambo acha ya ngoli oti ni wako eyakola 10 commandment si ngobaire perfect ku TV mukujajinga abantu aye wobona wena walumike ekibambulira kye Uganda. Ife bakadama tuliwo kubaniriza anti ife tuvayo imwe mwirayo awo we tuli